Abed Waniko mkono ganti new day new way olaba atawanise ng'otegeera nti waliwo ekizibu ogwotudde naye gamba nti new day new way. Abakamera bano babasomeseza ate otunuulira nze wamagwe ddamu ga nti new day new way new day new way. Sebo ow'ekitiibwa Honorable Masasi Mpuuga Nsamba omukenkufu omutendeke, twagala okwaniriza ku lukuŋŋaana lwe luno olwaleero. Ngenda kwogera budakiika butono kubanga omugenyi omulala naye anaatera okuyingira, yagambye tasobola kubeera sayidi ye nga waliwo ekyanjula wano. Naye ekibuuzo ekyatubuuziddwa kyenjagala okuddamu bigambo bitono. Njagala basomesa Bayibuli kubanga nyensinga okumanya. Bayibuli esomesa nti abasajja b'e Yeriko abakulembeze bagenda eri nabbi bamuyita Erisa ne bamutegeeza nti ekibuga kyaffe kirungi nnyo naye ensi yaffe tebala. Nabbi ono bwe bamugamba n'abaga nti muleete amazzi nga gali mu mpene ekibya, muleete omunnyo, muleete ekibya kipya, n'akiteekamu omunnyo n'aguyiwa amazzi we gatandikira. Abasajja bano baali bamanye ekizibu ky'ensi eyo nti mazzi. Basebo ne bannyabo, ekizibu kya Uganda kiri kimu, bakulembeze. Uganda terina kizibu, kyalina ekizibu kimu. Buli mukulembeze gwe tufuna ayagala kutufuula bizinensi ye, ayagala ffe tukole, ayagala tubeere baddu nga ye bw'abeera mu bibyo. Ekyo kyekizibu kya Uganda. Bayibuli era esomesa ega nti emiti gyatuula okunoonya ani anaagikulembera. Bayibuli ega nti emiti emizeituni, emizabbibu ne gigaana obukulembeze paka bwe balonda omweramannyo. Nkaddemu nkawulire emiti emituufu, emiti egyali kulembedde ne gigana obukulembeze ne gironda omweramannyo. Ewaffe eri ebuddu gye nva bannabuddu bangi wano, omweramannyo gukunkumuka amaggwa. Bw'olonda omweramannyo kukulembera bulumi mwogenda okubeeramu essaawa zonna. Twazze begamba tusazeewo okuva wansi w'omweramannyo mu sizoni eno, twagala muti ogusobola okutukulembera, tuwa obukulembeze nga butegeerekeka. Tetugenda kubeera wansi wa myeramannyo, ekyo tetugenda kikkiriza. Njagala kwogera ensonga ssatu nze nga Abedi Bwanika. Nze mubatya okwogera byentegeera siriimu. Miitingi eyatwala Robert Kyagulanyi Ssentamu Arua nze nagikyeyalinga. Oyo Mukapa abadde atudda, ono Mabike ne Luwawa be baali bammemba be twalina mu miitingi eyo. Wali ku Centenary Park Kyagulanyi ng'agaanye okugenda Arua okuwagira gwe bayita Kasiyano. Ffe twamutwala Arua kifuba. Bwe bawulira nga mwogera mu Bwanika bamuwa kaadi, bampa kaadi Bwanika kumpa buwize nga zompa buwi kaadi nze, ngompa buwi kaadi nze, bansanga ku kkubo mbu ne bampa kaadi. Basibo ne banya muva mu politics oyo ow'ekijega. Mwosanga Bwanika n'omuwa kaadi
kadi ng'osanga ku kkubo n'ompa kadi. Nze nakyalinga meeting eyatwala Kyagulanyi mu Arua. Wekyalingira meeting nali wabweru. Bino kaakano byebintawaana ne mukulu Kyagulanyi nabyo kambibabuli biri bisatu. Ekisooka nze sirya bisiyaga siribiwagira ate mbitambira ddala. Sigenda kuwagira muntu yenna mu bukulembeze ng'oli muwagizi wa bisiyaga. Sigenda kukikola oba mu mpaakalulu oba temukampa oba munziza mu palamenti oba nedda. Sigenda kulya bisiyaga, sirirya bisiyaga, siriwagira muntu yenna alina bisiyaga. Bano be bakwano ba Kyagulanyi. Omusajja omu mukwano wamu asinga mu America minisita wa transport mu gavumenti ya Biden. Bwe baali bamulayiza yagamba bw'ati, naga ndi musanyufu nnyo okulayira olwaleero nga ne bba wange ali wano naye kansituke. Agamba nti bba ali wa ate naye musajja. Abantu ne baga nti omusajja oyo bamuyita Petero, erinnya lye erimu ly'Ekijamani ye Peti, naye erinnya lye oyo yatambuza abannuupu mu Amerika yonna. Sigenda kulya bisiyaga, sigenda kuwagira bisiyaga, ebisiyaga mbyegaana. Ekyo sigenda kikkiriza. Ensonga endala enjawukanya n'ettiimu ya mukulu Kyagulanyi nayo kangibabuulire. Emyaka 30 egiyise nafuna akawala ewaka ewange bakayita Lwekyo. Kajja tukolera nga kawusigwa gange. Nenkabuuza nga kamaze otukolera emyaka 3. Lwekyo otonyinayo kintu kirala kyosobola kukola? Nenkabuuza tosobola kusoma? Nekasiriikirira nekaga nti nsobola okuddayo mu ssomero. Lwekyo nengamba mukyala wange n'amutwala ku ssomero ne bamuwa mu P7 yali akoma mu P5 n'asoma senior 1 2 3 4 n'agenda mu senior 5 n'agenda mu senior 6. Lwekyo n'agenda n'asoma diploma. Lwekyo wamala okusoma diploma n'afumbira omusajja. Omusajja oyo akulira ekitongole ekinene mu nsi 20 ku lukalu lwa Afirika. Emyaka gino gyonna 10 babadde babeera mu Lavington mu Nairobi, kati babajjuludde bali Pretoria, South Africa. Nategeera luvannyuma nga maze okuweerera Lwekyo nti bamuzaala mu Misaali mu constituency ya Honorable Mpoogo. Gye bamuzaala. Njagala babuuzayo ekibuuzo mwe bampuliriza. Lwekyo osobola okutuula naye n'okola olukwe lwonna olukuba Dr. Abedi Bwanika wansi? Basaba ne bannyabo abali mu gavumenti eno be baasomesa Lubongoya, be baasomesa Katana. Kaakano Katana nti alwanyisa Museveni. Muli baloge, muli baloge mu abampuliriza. Mumbuulirayo ekintu kimu. Museveni, Pulezidenti Museveni yakola ki Katana? Yakola ki Lubongoya? Kyemuba mumbuulira nti baakontana ku kino. Kaakani Lubongoya kyava mulwanyisa. Lubongoya abo bali ku bintu bya Gorbachev bwe muba mwagala byankyukakyuka. Lubongoya Lewis Davis tasobola kuleeta bano nkyukakyuka, tasobola kuleeta kye bayita nkyukakyuka. Mulema okudde ne mwerimba muwali enkyukakyuka egenda okuva eyo nga mulimu David Lawrence Lubongoya, nga mulimu Bakatana. Ekyokusatu ekinkontanya ekinemesa okukola n'abantu abo kwe kuvoola abakulembeze, obukulembeze obw'ennono, obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka, n'ovuma abantu n'oyagala oteeka wansi buli muntu yenna. Mbuuza ekibuuzo, Kyagulanyi oyagala kufuuka Kabaka wa Buganda? Oyagala kufuuka Katikkiro wa Buganda? Kyagulanyi buli kifo kyonna okyagala. Twakukkiriza otukulembere ne buli kifo kyonna okyetaaga. Basebo ne bannyabo, ensonga nnina 10 olwaleero nsazeewo babulirako 3. Bwe mundaba nga nze sitambula nabo, ebyo bye biŋŋaanya okutambula nabo. Ekyokusatu
ekyo nze sibe bandeeta mu bye bayita struggle. Kyagulanyi yansangamu nga ndi mu struggle, nja kubeera mu struggle paka lwe naafuna kyemanyini kyekigenda okuyamba bannayuganda. Era namwe njagala bagamba muleme kubeera bati. Ekyokutya eyo si nnono yaffe. Njagala okwebaza Mukama olunaku olwaleero omukulu gwe bayita Bonale mu Masaasi Mpugga Nsamba, omutendeke obulungi, asazeewo okukkiriza otukulembera mu kintu kino ffenna we tugenda okwekuŋŋaanyiza kye bayita Democratic Alliance. Kifuuka ennyumba, buli muntu yenna waasobola okukola ki, waasobola okuyingira. Njagala kubaliriza bwenti abakimanya Kabonera we muli wano muyimuke, buli wakimanya Kabonera muyimuke. Basabo ne banyabo mwe bannakampala bannawakiso abambuuza n'akomawo ntya mu palamenti, abo be bampa obulwera be bambuupa, abo be mulaba be babumpa, ate bajja kubumpa, bajja kunyongera, be babutuwa. Muleme kulowooza nti ku mikutu gyammwe we mutuvumira buli kivumo nti obululu we tubujja. Abo bategeera e Masaka tewabeerayo musiru. Abo bategeera bye bakola babimanyi. Muleme kulowooza mwe mujja kujja muzine buzinyi mazina muleekaane mutuvume mututiise tubawe akalulu. Eyo nnono tetugenda kukkiriza byeramanyu. Lwaki mwagala nsingeko awo? Era temutegedde? Buuza kulya nti era totegedde? Ssaabasajja Kabaka awangaala.